Mwami Museveni yaddidde obululu bwa Bobi Wine n'abwewa. Teri muntu ono mu Uganda ku myaka 4 ku bibonyoobonyo ku bikyasobola kuba Mwami Museveni, ku bikolobero byakoze ensi, ku bulyake bw'alaze ensi, ku bunanfuusi bw'alaze ensi, takyalina gy'ajja miliyoni 7. Tuli banyiivu, tuli bakaawu. Yafunye 7 miliyoni. Tasobola okuggyako biweewe bizolozolo. N'ofuna miliyoni 7 ensi nebeera ng'abantu abali mu kabuli. Bakoleko ekyamagalo bagambe nti tulangiridde Bobi Wine kuba pulezidenti. Embuto ziyinza ovuga. Bakoleko ekyamagalo ne bwe luba lunaku lumu. Mwami Museveni takyalina gy'ajja buwanguzi because yayitako dda. Nyanzi mukulu wa Bobi Wine ne bambi Katonda yamumma emikisa. Nyanzi alina ebisiraani bimulinga nga bya mukaako oba ayagala dduwa za munnyo za kamulali. Lukuya? Tumusomere Lukuya? Nyanzi ne baba taalika ku ttemu era teyali wangudde. Talina mukisa. Nyanzi omukisa guzaalibwa buzaalibwa. Ekyo kituufu. Ne Nyanzi ensi Nyanzi ne baali mulese yekka abadde tajja kajjayo. Era bw'oba weetaaga ebisiraani bajje bakolera edduuka ly'ebisiraani. Nyanzi ensi yagaana. Ensi yagaana. Nyanzi ng'osomye n'ebyafaayo bye yali awanguddeko kimu kyokka. Kiriwa? Kubeera chairman w'LC1. Mbabuuzaako mwenna bakyekomidde ku media. Omuweereza we Muzeeyi Masembe. Tukyali mu politics. Mulimu abasanyufu, mulimu ffe abatali basanyufu. Kwegamba mulimu bagamba already bo bakkiriza n'ebyabaddewo. Ndeese mukadde wange Isima tutemeeteme ensonga ezitutambula mu ggwanga Uganda. Ambuulire ye ku sayidi ye akiraba atya. Ye we yalondedde ddala baabibaze nga ffe bwe baabibaze ewaffe oba n'ewaabwe kyabuzeeko. Mukadde wange. Salaamaaleykum. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ogamba otya mukadde wange? Gye ndi ssebo. Ogamba otya ssebo? Obulamu bugamba ki? Obulamu bubi. Oli mulwadde? Bino ebyatuguddeko. Ate era ne mu Uganda kati buli muntu mulwadde. Ffenna twalwadde. Bulidde. Mulimu abatali balwadde. Tugaseko mu Uganda abawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu balwadde. Nze era njagala kusinziira wano ku mukutu neebaze bannayuganda. Bannayuganda baatuwadde obuwanguzi. Balonze? Omusajja yaleepinze buleepinze. Ebyaddala? Mwami Museveni yaddidde obululu bwa Bobi Wine n'abwewa. N'addira obubwe n'abutuwa. Kyokka kye yakozeeko. Teri muntu ono mu Uganda ku myaka 4 ku bibonyoobonyo ku bikyasobola kuba Mwami Museveni. Taliiyo. Era bane temunyooma abantu twebaze bantu tusiime kuba baka tubusiraamu ne Katonda agamba gye munaakoma okuneebaza gye ndyokko mu bbongera. Katonda yennyini nannyini nsi alina obujja agamba gye munaakoma okuneebaza gye nnyoko katuzeemu abantu amaanyi. Abantu batuwadde obululu. Mwami Museveni ku bikolobero byakoze ensi, ku bulyake bw'alaze ensi, ku bunanfuusi bw'alaze ensi, takyalina gy'ajja miliyoni 7. Nnyingi nnyo. Mpitirivu nnyo. Mpitirivu nnyo. Yafunye 7. Tasobola. Ezo miliyoni 7 zifunibwa banyukama. Omukulembeze aba yaakajja. Ekizakitire. Buli nyukama ne Mwami Museveni yazifunako nga yaakajja. Yazifunako? Mwami Museveni twamusimbiranga ebitooke. Ng'agenda okuyita weewange. Nze Mwami Museveni yansanga mu P5. Kituufu waliwo. Yansanga mu P5. Era sukulu kwaya ya Kibibi Yumeeya. Nze nagikulembera. Otyo? Tweyanziza Museveni otulwaniridde, tweyanza abajaasi baffe, tweyanziza Museveni otulwaniridde, naye kati neevuma n'ekyannyimbisa. Ye n'ensanga omusomesa ayankulembera ebyo. Maama we tweriga. Obusungu nga bungi, nga myaka gyali gyadde egyo. Anti yatulimba. Mwami Museveni yalinanga olunaku baluyita 26 Liberation Day. Otyo? Ng'abantu basimba ebitooke eggwanga lyonna.
byavaawo dda. Mwami Museveni yayinanga liberation day 26 ng'abantu basula mu nguudo, abantu basula mu micekalo, byonna byavaawo dda. Temukyasobola simba bitoki. Okuggyako kiweewe, omanyi biweewe Katonda agamba nti nakola abantu n'amajini lwakuneesinza. Katonda akola abantu balamu n'akola n'ebiweewe. Kyova olaba akola ebiyiika endusu n'akola n'atayiika ndusu. Agenda agamba Isima avuma. Bwe kiba kyetagisa okuvuma nvuma. Ffe bwe tuliba twaga kutereeza nsi tuligitereeza nga tukutte mu buyinza. Amwe man of all seasons. Wojjira wenkuweera. Bw'ojja mu basiru nkuwa. Bwe kiba kyetagisa kuvuma n'okkuba nja kkuba. Maama. Ng'onyiize nnyo. Maama tetukyali ku muzannyo. Buli ekyetagisa oli I'm already more than ready. I'm already more than ready. Gwolira kimuggo. Tuli banyiivu, tuli bakaawu. Tuli banyiivu, tuli bakaawu. Yafunye 7 milioni. Tasobola okuggyako biweewe, bizolozolo. N'ofuna miliyoni 7, ensi nebeera ng'abantu abali mu kabuli. Bakoleko ekyamagalo bagambe nti tulangiridde Bobi Wine kuba pulezidenti. Embuto ziyinza ovuga. Bakoleko ekyamagalo ne bwe luba lunaku lumu. Bagaye alidde. Alidde. Embuto zisobola ovuga. Bakoleko ekyamagalo kimu. Kyogera tuli mu kiyombegero ensi yonna. Ensi yonna eri mu kiyombegero, endiga ziri mu kiyombegero, enkoko zaagaanye okulya. Olidde ndi mulunzi wa nkoko. Enkoko zonna zazize emmere. Enkoko zigaanye okulya, nze nina obubuzi bwange bwazize emmere, endiga buli wontu yenna ali mu tulinga nga bali mu kabuli. Buli kimu kiri mu lumbe. Buli kimu kiri mu lumbe. Bubuuza ku balina enkoko. Nyera buuza. Enkoko zazize emmere. Olidde enkoko zazize emmere. Enkoko zigaanye okulya. Yatugamba agenda tukubiramu 80%. Talina gy'abijja naawe. Mwami Museveni ffe atuyita baweewe. Lwaki oyogera atyo? Mwami Museveni takirina gy'ajja buwanguzi. Because yayitako dda. Atukoze bingi. Bisufu. Bisufu nnyo. Takyalina. Obwo obuwanguzi yabujje ku Newcomer. Ate Mwami Museveni aludde ng'abikola. Mwami Museveni yaddira minisita ayasoma ebyobuvubi. N'amuteeka mu ddwaliro. Babikyusa. Obuzannyo bwe. Kuva dda. Mwami Museveni yajjanga naga musiibye mutya. Tubadde tusaba ku balenzi abo bagende batulwanyire. Omanyi ffe twakula tumanyi nti omusirikale aba mutemu. Omusirikale aba mubbi. Era nga ffe tebakukkiriza kuyingira magye. N'ekigambo omusirikale nga tukiwulira ng'ekitegeeza omusiru. Ku myaka gyammwe. Si ku myaka gyaffe wano mu Buganda we twakulira. Okumanya nze nakirabiddeko ne wano ku munaku ku Lwomukaaga. Waliwo baali ku bodaboda ne bayokya ebipiira. Abantu ne batwala obuvunaanyizibwa ne bazikiza ebipiira. Ne bakubira ne poliisi ejje ebayambeko. Amagye bwe gazze gaakubye buli kintu. Amagye gabbye emitwalo 25 mu kiriniki eri awo n'essimu 8. Temuwaayiriza amagye y'essimu. Ne bwe ngenda mu kkooti nkiwaako obujulizi. Amagye gabbye emitwalo 25 n'essimu 8. Ekirungi ne kamera weeri. Bandeetera amagye agakola ku Lwomukaaga. Gabbye essimu 8 n'emitwalo 20 ennabulagala. Ku munaku. Bayingidde kiriniki ne bagikuba. Osanga okya kiriniki nga nzigale. Lwakuba eyaka ettaala. Ne mbagamba mugulewo ne mugaana. Ne mwasa oluggi ne mulwasa. Ne mukuba abalwadde tiyaggaasi. Ne munyaga essimu. Baatutte essimu 8. Ne batwala obusawo bw'abakyala 8. Ne batwaliddemu perfume. Ne batwaliramu toilet paper. Ne batwaliramu buli kalonda y'omukyala. Ndowooza n'enkumbi z'abakyala bazitutte. Kati abasajja enkumbi babadde batwala zaaki. Kiriniki yabadde nzigale. Bagiyita Aisha ku munaku.
Ulawo yogedde n'erinnya. Kiriniki bagiyita Alayisha. Ku munaku gw'omukaaga yabadde nzigazi. Amagye gagize ne gagikuba ne gagisamba. Naye nga bujja tumanya amagye ga ddembe. Mpozi mmwe. Bujja towulira ng'agambwe. Mpozi mmwe. Omusango wa poliisi osango w'amagye. Mpozi gwe. Nze n'ekisooka gano amagye ne bwonteeka ku gani point. Sisobola gayita nti UPDF. Kitegeeza ki? UPDF. Mufuulu? UPDF. Uganda People Defence Force. Kituufu. Kati ago bayita Uganda People Defence Force agabbye. Ago bagayita Museveni's Army. Kyogera Museveni atendeka babbi. Yamanyi Museveni's teriyo wamagye nga kuliko Uganda People's Defence Force. Uganda People's. Ate be babbye. Ate ne mubba nga mumuli ba Uganda People's. Okujjako ng'akoma mu P2B. Omanye Kalamoji eyo oba bakola ki Museveni? Nkufuna. Buli bigezo lwe bikomawo be basemba mu Uganda. Basemba ku P7 ne basemba ku O level ne basemba ku A level. Kati bali followed by Kalangala. Ziri agundi bbiri. Ziri bbiri. Bo Eva bo bakwata kya kusemba. Mu Uganda yonna ebigezo bye Kalamoja bwe bikomawo kati bya P7 bikomawo nga 3. Kalamoja ejja okusemba. Kalamoja ejja okusemba. Kiri kweno ngitereke isima? Gitereke nga 3. P7 bikomawo. Kalamoja ejja okusemba. Ejja kuddirirwa Kalangala is followed by Kalangala. Nakali ne bw'oba akoma mu P2B Kalamoja. Museveni gy'abonyaabonya abantu. Ulidde. Tosobola kugamba nti ekigambo UPDF Uganda People's Defence Force. Defence Force. Abasajja bakoze fujjo ku bantu b'okumunaku. Obwedda bakuba baseka nga balinganga bali mu faani. Mwabadde mwekalakaasa? Toli kwekalakaasa. Kati bano abookya ebipiira bagezi bazibu. Bakola batya? Bagira ku boda. Within 1 minute baba badduseewo. Kati g'amagye mu kifo ky'okukolagana n'abantu. Babalaga abadduse. Abadduse tosobola batambulira ku boda. Naye amagye gakoze fujjo ne gadda ku nkoko y'abantu awo wonna ne gagirya. Amagye agatalyangana ku nkoko. Mugenda wayiriza amagye g'eggwanga. Wallahi billahi tallahi ne bwe ngenda mu kooti. Weewaako obujulizi. Neewaako obujulizi. Bino byeyogera si byamu. Wallahi billahi tallahi. Amagye gabbya abantu. Nze bandeetera amagye aga 10 ku lw'omukaaga. Osobola basonga mu mboyo kuba amanya jjukira bagajjako. Amanye bagajjako. Nisi abatusobola obalumiriza bakoze nye fujjo. Koze ne kamera weeri. Ate okumanya tebyasoma bisiru bigwagwa ne bikikolera ku kamera kwennyini. Bajja kugamba tebabadde baabwe. Babaleete ku lw'omukaaga babadde baawa. Ne mudda ku nkoko y'abantu ne mugirya. Amagye agatasobola na kwegulira nkoko. Ate enkoko yabaddeesa ate mmwe abateeka enkoko muziteeke nga mu obutwa. Bwe mulaba akalulu bati muyiweeko obutwa. Batajja bali. Ng'ebafiirira. Baloosi. Era mmwe bwe mulaba enkoko bwe mutyo bomba mutambule n'obutwa ogiwako obutwa. Ne bajja ne bagirya ne bakalirawo. Kati amagye agatasobola na kwegulira nkoko. Ekyo kiba kizibu nnyo. Babbye amasamu 8. Sente emitwalo 20. Bonna buli gwe babbye mulina. Wali. Buli gwe babbye mulina. Buli gwe bakubye mulina. N'emitwalo 25 gwe baziggyeko mulina. Walipootinzeeko isima. Ate nipootinga byaki? Kati ebya Museveni nabyo lipootinga. Mbadde mmanyi. Kati nipootinga enfune ki? Onziba siroopa. Ebyaddala. Nze bakanzibako emmotoka 2. Nze omuntu asooka okunzibako emmotoka yali taxi UPS 209 yali yeeyita Lieutenant Kamya Weruweru. Yanzibako emmotoka. Yagenda nayo. Lieutenant Kamya yabeeranga Luweero. Yanzibako Dudu taxi. Siriiwo. Ne bajja ne banzibako emmotoka Primo ordinary. Bagibbirawo ku munaku. Ate ebya poliisi ne bimanyiira. Bali nakyawa poliisi. Bajanga ne baga Mr. Isma, alo Mr. Isma. Kiye. Yegwe Isma. Yegwe Isma ki. Emmotoka yabadde ki?
No some namba. UHU bitano mwenda soko B. Tuweleze ya asatu tunaze tukote ku border. Ezifuluma ziba ebadde efuluma. Bw'omala ziba weleza amuvere sore enali stoko ala. Banzi bakakadde kalamba na malabba wemula. Ngo bakimampola. Bakimampola. Na mabolo na magamu mugende muzisabe banyammwe. Ne balekera. Ne balekera awo. Banzi bako polimo UH bitano mwenda stoko P. Oba bwe busungu. Si bwe busungu. Enyanze manyi bulonda bo musirikale manyi oyo mubbi. Nze ku mulembe gwa Museveni siropa. Ebyaddala. Bwe tuba twesobanga twekuba. Bw'onkuba nga nsirika. Ng'otambula nga biggwa. Tulina tujja kufunayo. Kyogera kino kuba ogambye baatubye. Kooti tegenda tuyamba. Terina kyesobola kukola. Ne we tugendayo. Era saaga muntu agamba nti ngenda mu kooti. Oba external bogwayi. Togenda mu kooti. Buli MP gwe bagamba MP banzi. Dawaka. Lwaki? Tulina kyojja kufunayo. Tulina kyojja kufunayo. Tebasala bwenkanya. Nga baali babusazeeko ddi. Bano aba Museveni ensonyi ze zibakwata. Kati babadde balemedde akalulu ka Nalukoola. Bagenze okunyanga ekiri ekawempe. Kika. Abaana b'ekawempe tobamanyiira. Baatabuse. Abaana b'ekawempe tobamanyiira. Baatabuse. Byabakama naga ngenda kasoma saa 8 n'akaddukamu. Era yasomye assistant we. Ne babadde bakawa Nambi ozaalibwa waffe Butambala. Oli ne bwakuvuma obuvumi ekyo olinganga akaalo k'abannambi abaakuvumye ennyo. Nambi azaalibwa waffe Butambala. Nange ndi we Butambala. Bakuzaala wa? Kakubo. Mu buli omanyiyo? Ettawuni y'omu buli omanyi bw'etunula? Nkimanyi. Obuduuka obusinga okuba obubi mu Uganda buli ludda wa? Buli mu bulo. Essaawa zino lwe bajjukira okuggulawo. Batondamu bumasu ery'emmese ery'essaawa. Bw'oba oyagala okukulaakulanya sooka mu bulo. Taata we ayagala okukulaakulanya yasika amasannyalaze yagayisa mu kyalo mu kibira yagateekawo yekka. Oba abantu bamanyira bumanyizi. Haji Kigonga yagala abantu bakulaakulanye amasannyalaze yagamma abantu. Yagano ogayisa kubo. N'abantu bataatu. N'agayisa mu kibira wakati. Paka wuwe. Haji Kigongo bw'okola omukolo tayita bantu omululu gwamufuukira omululu. Ebijja byabwe bizise biriko omuddo. Ayaga kulaakulanya b'ekawempe. Obuduuka bw'omu bulo oli ne bwakuvuma obuvumi kyolinga ng'obuduuka bw'omu bulo abaakuvumya ennyo. Essaawa zino lwe buggulawo. Omuntu okugamba ekigambo olinga kino n'akugambye mbu olinga obuduuka bw'omu bulo. Ono akuvumye kino ekyesonyiwa n'onyigira ono. Abaagala okukulaakulanya mu bulo lwe temukulaakulanya buduuka bwammwe. Waliwo kalawundi abaawo tukali mu bulo. Nkamanyako. Kaliwo mu 1900 Buganda Agreement. Tekatereezebwanga. Ne guno gujiwa. Ayagala bakumanyira na bumanyizi. Farida Mudibyeko Kigongo mugagga nnyo alina Musa Court. Alina ne Katende emaya. Amutwale emaya. Gwe ng'Omuganda omuteka mu bizinesi zo. Abeera wa fatu amukuzaalira. Lwaki otusibako omwana wo? Anti mbu weekawempe. Weekawempe ewaani. Abasajja bamanyiira. Bajuga. Ebyaddala. Oluguudo lw'omu bulo okuva emitala Maria. Kigongo okuva lwe yajja yabeera vice president ng'akyali mu nsiko. Ne guno gujwa vice chairperson. Oluguudo ne faanana bwe lutyo. Anti ayinza okugamba si yabikola. Abo abasajja bamanyiira. Abasajja bamanyiira abo. Oba ebikwogeza bino olw'okuba akalulu ka Nalukoola babadde bakakuttemu. Nedda ssebo byenjogera kyannumye era neebaza abantu b'ekawempe. Otyo? Neebaza kanfukamire n'okufukamira. Neeyisimuwetiriza okufukamira. Neebaza abantu b'ekawempe. Banne akalulu mwe mwakaggyeyo. Akalulu mwe mwakaggyeyo. Baadde bakatwala. Akalulu baadde bakatwala. Bagenze okulaba ng'ekiri ekawempe kitokota si kisaanikire. Otyo? Banne twebaza abantu b'ekawempe. Twebaza abantu b'ekawempe. Mwe mwabanjizza akalulu. Hulidde. Kugamba abasajja batumazeeko emirembe. Kabadde kagenze. Kabadde kalugenze.
Akanyanzi ko wakalabye? Akanyanzi nakalabye. Nyanzi bamukute n'amatayi. Nyanzi yabadde talinawo maanyi awo. Nyanzi mukulu wa Bobi Wine. Ne bambi Katonda yamumma emikisa. Yamumma bommi? Yamumma emikisa. Atya. Nyanzi wadde era tebaakakuttemu teyali wangudde. Ebyaddala? Naye kali badde straight? Nyanzi alina ebisiraani bimulinga nga bya mukaaku. Ulidde. Sikulimba Nyanzi wange. Nuupu kibiina kya. Munnanuupu muno. Naye Nyanzi alina ebisiraani. Oba ayagala dduwa za munnyo za kamulali. Lukuya? Tumusomere Lukuya? Nyanzi ne baba taali kakuttemu era teyali wangudde. Lwaki oyogera otyo? Kuba ligimu zonna ez'obululu obadde oyise. Obadde oz'obiraba, ekimu obiraba. Lwaki ogamba mbu Nyanzi naye baali badde kali kwala ye abadde tagenda wangula. Abadde tasobola kuwangula Kawempe. Nyanzi ensi yagaana omumatira. Obuzibu buliwa? Ate nga musajja yakula bulungi. Obaga nti oba yakula bubi akanga abantu. Nyanzi musajja mulungi. Naye ensi yagaana omumatira. Ulidde. Talina mukisa. Omukisa guzaalibwa buzaalibwa. Ekyo kituufu. Naye Nyanzi ne baali mulese yekka abadde tajja kajjayo. Nga tekuli amwesimbye. Nga tekuli amwesimbye. Abantu bali kanyolondo. Oba tebaaliwezi. Nyanzi alina ebisiraani bimulinga nga bya Bedi Bwanika. Bimulinga nga bya Mukaaku. Bimulinga nga bya Henry Lubowa. Bali mu kategori katiba ke kamu. Era bw'oba weetaaga ebisiraani bajje bakolera edduuka ly'ebisiraani. Oba ekibiina ky'aba ebisiraani. Ekibiina mulimu ani naani? Mukaaku. Otyo. Kyamaanyi Nyanzi. Otyo. Henry Lubowa. Otyo. N'Abedi Bwanika. Edduuka nga bye balirimu bokka. Oba bakolera ekibiina eky'ebisiraani. Nga bakiyita bisiraani. Bisiraani guruupu oba bisiraani pati. Nyanzi no yali badde Kawempe awo ng'ali bw'omu bwanna. Ne bwe yali badde bw'omu. Abadde takajjaayo. Abadde takajjaayo. Ekitegeeza ye mu bwe tubangisaako. Ye tumuleke. Ye mumuleke. Twale twatandise okwegunga mbu akalulu ke baakakuttemu. Tutawaana. Nyanzi ensi yagaana. Ensi yagaana. Nyanzi ng'osomye n'ebyafaayo bye yali awanguddeko kimu kyokka. Kiriwa? Kubeera chairman w'L1. Bukyanga atandika kwesimbawo. Kyokka kye yali awanguddeko. Tugenze mu byafaayo. Bukyanga atandika chairman Nyanzi kwesimbawo. L1. Oba kano ke kamulondoola. Kano okajjako. Aka chairman. Oba nako. Oyo ng'ekyo yawangula. Kyokka kye yawangula. Naye yakivaako mwakimwesiba. Nyanzi yabadde tasobola. Omuntu nze awo ayannumye bane twafiiriddwa omukyala w'e Mawogola. Bambi. Namugga. Namugga ye. Ate Namugga nno ye bambi bakozesezza maanyi gaabwe baleepinze mu leepinge. Naye Luttamaguzi. Ne Luttamaguzi baleepinze mu leepinge. Baleepinze. Abo baleepinze. Luttamaguzi. Wotunuulira ne muganda waffe naye baleepinze mu leepinge. Ani? Geoffrey Lutaaya. Ne baleepinze mu leepinge. Naye baleepinze. Ne Waiswa. Waiswa ku makya. Olw'eggulu yali awangula. Bonna buli bwe baleepinze mwaba n'ekyama gye babikola. Kati bwe yatutte obululu bwaffe twamukoze eki? Naye Museveni yamanyi nti obululu bwaliko si bubwe. Naye twamukoze eki? Twamulese. Nakyemalira abikola. Tugumye abantu mukakkane. Waliwo abaŋŋambye mbu abo babadde tebalinayo mukono gwa mulala. Mbu abo be baakubye. Mbu buli Wanuupu yayiseemu alinayo akasimu ak'enjawulo. Balimba. N'akyemalira ayinza okukuttira abantu 8 n'akusaavingirayo 10. Tayagala mumanya. Era bw'omuga nti gwe wasse bali nga gabali nga Ssaabase. Bano nga wowe bali. Buzabuza. N'akyemalira y'enkola ye. N'akyemalira wano abajjayo. Bali n'abayisa. Emugamba ndi mubi bagunyi nga bayiseewo. Nkufuna. Kati y'enkola ya n'akyemalira.
Yudaman yekyabadde kitya? Yudaman goge mazima ali mukwano gwange. Otyo? Ne Yudaman nakyabuti kumalamu bantu maanyi. Yudaman bwe yafuna akalulu abantu yabeerabira. Ebyaddala? Constituency zinagendawo ewe emirundi 3. Ng'abantu bamukyaye? Ng'abantu yabeerabira. Yakomawo Kampala kulya buli ssente. Yudaman abantu yabeerabira. Omukyala ye yasigalako ku ground. Yasigalako. Ate n'omukyala alina ebintu bye yalekawo tuli memba. Yudaman ebimulemye. Nga bw'olaba music tuli memba. Omukyala alina ebintu bye yalekawo tuli memba. Yudaman byadde alina okukola. Abantu babireko bagambe bangi. Naye baasigalamu kale senga twasigaza omukyala. Bwe kiri. Yudaman no oli mukwano gwange naye abadde muzibu. Yudaman yafuna n'ekizibu. Kiriwa? Bwe yamala okuwangula n'afuna omukyala. Oba yali PA we. Oba yali mukyala we. Nga yakwata essimu. Nga bw'okuba obadde omugamba ki omukulu. Yafunirawo abakwata amasimu. Yafunirawo abakwata amasimu. Lulinga teyaliwo ati. Yudaman abadde watoni Yudaman. Oli wange nnyo Yudaman. Ate wanuupu munno. Banje tujja kuzimba bantu nga tetubabuulira mazima. Akyo kituufu. Tetujja kuzimba bantu nga tetubabuulira mazima. Nze omuntu luboba wa nuupu wange nina okubuulira amazima. Kikange n'omulala. Ekyonoonye ebyobufuzi bya wano kwe kuzimba abantu nga mubazimbira ku bulimba. Nga n'ensobi ey'okugolola ogaana ogigolola ng'ogimanyi. Kitusse nnyo. Kitusse nnyo. Yudaman nakolewo risaaki emirundi egi. 3. Ne mbagala Yudaman ne bajja nga ali bwereere. Tajjayo kalulu. Wafaayo nga gwe munywanyi we. Okumugamba Yuda weetereze nno wano ku ground. Yudaman abadde muzibu. Essimu nkugambye essimu ye. Mukazi yabadde akwata. Kati nze ate tonnafuya tuddiguledi kyeki. Takunafuya nnyo kutuuka kukussa. Kunzikakkanya. Okubeera tuli wali omu omukubira n'akwata. Kati ate. Kasita yatuuka eri. Abantu bangi nnyo. Era kati waliwo ne gundi. Ani? Kayemba Solo. Naye baamukubye. Kayemba Solo abalala ate olwafuna kaadi bo ne bamanya kimu kiba kiwedde. Kayemba Solo teyakolera bantu. Teyakolera bantu. Kayemba Solo badde omukubira essimu. Give him 5 minutes. Era nze mbadde namuteekako give me 5 minutes. Yekodi ye. Yekodi ye. Give him 5 minutes. Nga nze namukubirako isi matawaayiriza musajja namukubirako kunankwata. Abadde akwata naye olumu ngenda kuddira. Mpaye dakika 5. Ngenda kuddira. Kati ne kaakati addira abantu. Ate kati mutandise kukolima na kuduula. Nedda banna abantu abamu basekaadi z'omwana. Ate omwana yakibagambirawo. Yabagamba atya? N'abagamba wadde kaadi zino ne bakama bammwe be balonzi. Mukolera abantu. Nze siri mukama wammwe. Bobi Wine yabadde akyogera lunywe. Abo abantu ababalonze be bakama bammwe. Naye abantu baffe olwabawa kaadi ne balegeza. Bazzeeyo oluvannyuma. Kitegeeza mulimu abantu bwe baakubye nga tukkiriza kati ffe waffe Butambala muwanga mukoledde gundi emirundi 5. Abantu bensinza okukolera bensinza okusuulira ekiddo obakolerako risaaki abadde muwanga na Mpuuga. Mpuuga nati mwaka nnyini mwamukyaya abantu. Ngenze nsuze Masaka nga nkoleyo risaaki emirundi 5. Ali ata risaaki we? Ewanti Mpuuga de Mpuuga. Mpuuga nze n'obululu yafunye na bungi nnyo era ngenda kwebuuza ku balooya bange. Naye bannaayi. Oyagala mutwala mu kooti? Ate nga bamuwangudde? Bamuwangudde n'obululu yafunye yabuggyewa. Kyogamba zasasigaza obululu yafunye bungi nnyo. Empulunguse yabuggyewa ngenda kwebuuza ku balooya bange. Masaka? Nedda ssebo. Si we Masaka? We Masaka ne obululu yafunye bungi nnyo. Kyogamba Masaka yonna Mpuuga yabadde asana obululu 12,107. Ngenda kwebuuza ku balooya bange. Mbuno yabuggyewa. Oyagala badde mubabale? Badde mubabale. Wa mukyawa nnyo talina gy'ajje bululu obwo.
Sema ku ground mwabadde. Tabaddeko olaba yagabye emitwalo 5 Buli mulonzi. Kati cheka bwebo. Olidde yagabye kati tolina kugenda mu court togenda. Olidde bwebo. Era yafunye bungi wadde yagabye 5. Nze mbadde Butambala. Oto? Era bembadde nyumya nabo bannanga banja ku interview. Nimbagamba mwanga tasoba kujjayo kalulu. Mukibi wa Uganda nyafa ajja kunjulira. Mukibi mumanyi. Chimbowa ajja kunjulira. Saimo Fisher ajja kunjulira. Mbadde mbagamba. Ensobi ebadde wa. Muwanga abadde n'ebizibu bisatu. Ekisooka? Muwanga mukodo. Mukodo. Kumwe ku balonzi be. Ku balonzi. Ekyokubiri Muwanga yeemanyi. Mukukunevu yeematira. Muwanga takwata na mu ngalo. Muwanga bw'omuleetera engalo akwata wano. Muwanga yatandika okukuba abalonzi ebikonde. N'akifunya abalonzi bamugoba. N'akifunya n'akola kutya. Nze olaba Muwanga nze nesanyukidde nnyo n'abantu b'e Butambala. Obutamuwa. Era ngenda kutta embuzi yakusuula Muwanga. Nga bangi b'otayagala. Muwanga gw'olaba nze mutwale e Butambala. Otyo? Ensi yali temumanyi. Nkufuna. Nze Butambala menye likodi mu bintu bisatu. Tugenda bitemaatemu. E Butambala nze natwala opposition. Gaali maanyigo? E Butambala nze natwala opposition. Abantu b'e Butambala baali babi. Oyagala kuboocha bonna basiriire. Nga baagala Museveni. Movement yali e Butambala. Movement yali e Butambala. Nyingi. Mu Uganda wano ndoza movement ebadde esinga Butambala na Luweero. Ebifo bibiri? E Butambala nze natwala opposition. Otyo? E Butambala nze naleeta chorus. Kufuna. Gaali maanyigo isi? Gaali maanyi gange. Ka chorus ako gaali maanyi gange. E Butambala nze natereza amakomera gaayo. Gaali mabi. Amakomera g'e Butambala gaali mabi. Amakomera g'e Butambala baagazimba mu 1900. Buganda agreement. Ne balowooza kiwedde. Jjukira edda abantu bazzanga misango. Nga n'ekkomera liyinza okumalako omwaka tebalina gwe basibye. Kati ekkomera baalizimba nga lya abantu 3-4. Ne gabadde gasiba abantu. Nze nagaziise ekkomera ly'e Kabasanda. Ne baligaziya ne baliwa n'amasannyalaze n'ery'e Butoolo. E Butambala empigi byali ku Health Center 2. Ne balisuumuula. Ne baliwa n'ambulance because of me. Olwo omubaka. Olwo ababaka abaliyo bo bakola ki? Nga bo bali ku byabwe tubaddeyo n'aba movement. Muwanga nze mutwale e Butambala. N'omugamba Muwanga osobola. Osobola. Ne Muwanga amaze mu parliament emyaka 15. Tamanyi simu yange. Wallahi lillahi tallahi. Wallahi lillahi tallahi. Muwanga amaze emyaka 15 nga tambuuzangako nkiyisima how are you. Gwe yakola ekyamanyi okuyingire parliament. Muwanga kati abadde nye skando. Nga bavumye Muwanga nga bamuwadde obwa vice. Tiimu ya Mpuuga evumye Muwanga. Nga ayina Nakato wa Mpuuga. Ayina Bernard Mpologoma. Kiri awo nze nakiyigiriza amasimu kivuga boda ku Bulange. Ayina tiimu ng'evuma Muwanga. Naye nga nze ntaasa Muwanga. Wayiwawo omubi. Naye Muwanga kyagamba vidiyo zange abadde taziraba. Tayinza butaziraba. Naye wadde n'okunga nti thanks very much. Gwe ekyo kyali kikumala. Kyali kimmala. N'oba mu matu. Era kaneebaza abantu b'e Butambala. Naye isima. Bane neebaza abantu b'e Butambala. Neebaza abaana b'eka. Neebaza abaana b'Okkaalo. Ba Obbi ne ba Oggi. Ba Oggies ne ba Obbies. Banne mwebale nnyo mwebale ekibi kigwana wala ne Muwanga awummuleko. Ne Muwanga awummuleko. 15 gimala. Egimala nze namubaleetera mu nsonyiwe ne Muwanga naye awummuleko. Ate lwaki obasaba ekisonyiwo? Emyaka 15 talina kyakoze. Kiririddawa. Muwanga kyakoze mu myaka 15 abadde n'accent y'Oluzungu. Tetwagala Luzungu. Abadde n'Oluzungu mu parliament. Tetwamusindika kutukakasa Luzungu. Abadde alina accent. Awo kabaka. Abadde kabaka.
ne Muwanga talina kyakoze Butambala. Talina kyakoze Butambala. Ku luzungu teodala damumenyawo. Ng'alunyola. Alunyola. N'ogamba Muwanga kiriya. Era Muwanga badde ayogera oluzungu tosoma nagamba nti Muwanga. Ebyadala. Muwanga yasoma muyivu. Ekituufu. Musajja muyivu ate mugezi. Ne Muwanga yeemanyi. Kyatukoledde kyokka luzungu. Muwanga yeemanyi yeematira. Muwanga yakoze atya era nasanyuse bannange. Omukuba. Abanoopu munansonyiwa. Nasanyuse. Era ndi musanyufu. Kati oteyeekaza ku Udamani bwe wasanyukidde? Muwanga kyamugwanidde. Kiringanga ne Aisha Kabanda. Aisha Kabanda abadde yaddiba mu byobufuzi naye alina ebisiraani. Aisha Kabanda Nuupu ye muggyeko ebisiraani. Naye tumugatte mu gundi mu babisiraani babisiraani guruupu. Aisha Kabanda puliyolite kitegeeza ki? Kitegeeza ki kasipaati? Okusosowaza. Lwe luganda olutuufu. Okusosowaza. Katosobola kuddira nti ffe bannabutambala. Otyo? Puliyolite yaffe eteekwa kuba muceere. Ekituufu? No. Ani akugamba abasiraamu tulya nnyo omuceere? Nkukuba oluyiwa ne nvene mu pulogulaamu yo. Ate ntya? Puliyolite yaffe obusiraamu era tosobola kuwasa mwana wa musiraamu wulidde n'ajulira muceere azaaliddwa mu muceere. Kitegeeza ewaka kuba gulina obbaawo. Gulina okubaawo omuceere ennyama okumwana omusiraamu tomukola kutya kapiraawo. N'omuwarabu ayasooka okujja wano yali muyindi muwarabu. The first Arab came in Uganda. Bali bamuyita Alidina Vizilam. Otyo? He was Alidina Vizilam. Kituufu? The first Arab came in Uganda. Alidina Vizilam. Yajja na muceere. Yajja na busiraamu. Ekitegeeza? Tuli muceere. Kati omuceere teba puliyolite yaffe. Kuba kiri mulimu. Kirimu ffe. Muli munda. Ffe made in muceere. Tekyetaaga nnyo kukikulembeza. Gwe bajja kimanya restaurant ezakabi nga zitukke restaurant z'abasiraamu. Buli restaurant gy'omanyi ey'ebbeeyi y'abasiraamu. Kituufu? Buli restaurant esinga okufumba omuceere wano nga bw'olaba tukke restaurant ewa Bakuli basiraamu. Kati yakulembeza nnyo bwe bakutuma ab'okusiramula ogenda ku muzikiti. Bayinza n'okukuba oluyi. Bakukuba bannamulalu. Bwe bakutuma ab'okusiramula olina kugenda mu bbaala. Mu ekereziya, mu ssabo. Ojjeyo abo. Si b'osanzeewo. Ate kubaga mutolera. Ate twagala tugaziyo obusiraamu, tubaze n'abasiraamu 2, twagala 5, ng'ate bakusanga ku muzikiti. Mubanaye mujje mu busiraamu. Mujje mu busiraamu. Obusiraamu olina okugenda mu Power King. N'obuuza bannaaye. Gw'oli musiraamu? Bunedda. Genda osiramu. Gw'oli ki? Oli musiraamu? Oli musiraamu. Lwaki olina omwenge ng'oli musiraamu? Kati ffe ogwo omuceere is not our priority. Lwaki yakulembeza nnyo piraawo? Ndowooza ewaabwe teyamulyanga. Wayatuuka n'okubba omuceere n'agutuleetera n'emisango giri mu kkooti. Egyo ebiri. Yatuuka n'okubba omuceere n'agutuleetera. Akakazi kamanyiira ng'ogenza okulaba bannabutambala nga priority yaffe muceere. Baalyose nako ne bakankubira akalulu. Naye omugase muti yakyamaanyi. Baalyose ne bakankubira akalulu. Abo bonna ndaba bantu bo. Bantu bange nze ebyobufuzi byange ekyonoonye ebyobufuzi byaffe wano kulimbalimba na kubikkirira. Nze ebyobufuzi byange ne buba wange. Omugambako. Nkugambako. Bumukulu awo. Nze nkugambye buuza Saimo. Buuza Mukibi owa Uganda nnyaffe. Buuza Kimbuwa. Mbadde mbagamba lubeerera nti Muwanga tasobola kujjayo kalulu Butambala. Wakola 7 olabira Dodo. Nzaalwa Butambala. Oli waayo? Banzaalidde Butambala. Okulidde Butambala. Nkulidde Butambala. Gy'osomedde? Primary yonna Daholo primary. Butambala. Natandikira Kaabasanda. Oli waayo? Bwe nveeko Abasanda, naveeko Abasanda nga ndi mu P3 ne bandete Kibibi Yumeya. Ali waayo? Ne nsoma Kibibi Yumeya paka P7. Awo wonna tuli Butambala. Bangi gye Kibibi Yumeya bantwala Kololo High.
ate nga wawumulanga ngodda Butambala nga zira Butambala ate nefuna omukisa guliwa n'obukojja buli Butambala kitegeeza bagambe kangende ku bukojja era ngodda nzira Butambala kangende gye banziika ndi Butambala obukojja bwange buli kibibi mitwetwe oli waayo tolina wabuva so osanga omuntu nga we Butambala ng'obukojja bwe buli Bulemeezi n'osanga omuntu nga we Butambala ng'obukojja bwe buli Luweero kituufu n'osanga omuntu nga we Butambala ng'obukojja bwe buli Jjinja n'osanga omuntu nga we Butambala ng'obukojja bwe buli Mbalala Kiboga n'osanga omuntu nga we Butambala ng'obukojja bwe buli Rwanda awo pati ezimu ayinza ogaa kati nagenzewo ku bukojja bwe Rwanda gye nawumulidde negwe wawumuliranga mu area emu kati akakazi engeri gye kaddugala ennyo tosobola kulowooza nti omuceere ye priority yaffe kuba tukimanyi fa muceere kati walolayo mawuledi agutali muceere tokiraba nze omuceere oguwooma ngutunulira butunuzi bwe guti ogwo guwooma nnyo ate ogwo gusukka gunne waagwo omuceere ogujja amangu ngutunulira butunuzi bwe nze muceere kitegeeza ekintu tebasobola kuteeka tebasobola kugamba muno yesima Butambala tomanyiiyo muli waayo nze okumanya effe muceere nze mmala n'omwaka nga siridde ku muceere gwanyiwa nze omwaka guggwako nga siridde ku muceere nogaakandeko ku birala kuba okulidde muceere nkulidde muceere nzaaliddwa muceere ndi muceere oba bano abaamwetoola baamugamba mbu ekizibu ky'abasiraamu b'e Butambala piraawo Aisha aludde mu byobufuzi wadde abadde wa movement Aisha oyo aludde mu byobufuzi era asinga abantu bangi nnyo naye Aisha ndowooza yaddugala nnyo waliwo nti ebintu byoba ne bikukendeezaamu oba akatonotono Aisha ndowooza yaddugala nnyo naye Aisha aludde mu byobufuzi kati gwe munnabyabufuzi sita gwe tosobola nakola lisa Aisha muyivu Aisha wa diguli Aisha wa bitabo Aisha muyivu ate akakazi kabi kazibu kenkana ne sitaani obubi nina first born wange abadde kansala ku Central Division bamuyita Maria Munasamba yabadde kansala wa Nuupu ku Central Division ku luno bamumma kaadi era abantu bali bamanyi ngenda kuvuma Nuupu nasirika wamanyi omuntu ebibiina by'obufuzi balina bwe bamma kaadi ne bebaziwa tekiri tteeka nti kubanga Nansamba Maria mu mwana wange alina okufuna kaadi no era waliwo n'abaŋŋahaaka tulabe kyagenda okukola Nuupu kyagenda okukola Nuupu katulabe agenda kwasa obuzina bwa Nuupu nembagamba nabireka nembagamba balina ensonga lwaki bamumye kaadi yoli nga baali bagimuwa sinze nabagamba bakwata first born wange ne bamuwa kaadi bali tebamumanyi na first born wange abamanyi mu byofiisi tukuweka abaana tukuweka n'ebyobugagga byaffe era nze bagenza okutegeera nti omwana nze muzaala nga bamazemu mu makaadi era bakyewuunya nnyo naye Kaisha nakagamba munne omwana wange temuwadde kaadi nga mukulu Isima nga byayise ebyo kati naawe ebyebutambala nga biyise ebyo bwe busungu si busungu nkubuulira amazima gwe genda okoleko interview ye Butambala tutandike kugulawo Aisha abadde talina jjajja kalulu naye ne bwe yali baddewo bw'omu ne bwe yali baddewo omu abadde tawangula Lydia Mirembe naye tumugaseri Aisha ne yaddeyo mu babisiraani guruupu akwataawo Seggona ate yekiri kitya Seggona akasajja nako tekagenda kumatira myaka 15 kafunye obululu 4,000 akakasajja okumanya kalina omutima omubi olulala kalina akawumbi ka ssente mu mmotoka bwe kabeera n'akawumbi ka ssente mu mmotoka n'agenda ku washing bay abaana ne baziswama ne bazirya kati abaana ne bazirya kakwata abaana ssente ne kazisesemya abaana tekwaliko mulundi
abaana bonna kakwata baali baganda naye akasajja kumanya kalina omutima kekana ne sitaani obubi kakwata abaana omulamuzi n'akabuuza tubasibe ebbanga kinki emyaka 7 ne kakati abaana bakyali mu kkomera nga sente azifunye ate nga sente tezaali zize zaali za gavumenti zino ze babawadde okulwanyisa Bobi Wine tezaali zize mbumunanga alina waatuyanye nnyo zaali za gavumenti babawadde sente balwanyise Bobi Wine otyo n'amala aga myaka 7 talina baana ako akasajja kalina omutima ako ne bekatunula bwe kati ng'akabwa ka Dogo Nation akasajja kabi nnyo ako naye yakkiriza abadde tekwakukkiriza gwelaba ne yagabye 5 yafunye 10 naye ate ye atagabye yasibisa n'abaana kabi nnyo obwo obusajja busaana ne bufa abantu balaba ku ntaana zaabwo naye bannaayo mwamwagaliza kinene obwo obusajja busaana ne bufa ne balaba ku ntaana zaabwo obwo obusajja bubi obusajja bubutava mu byabufuzi era Bobi Wine yatutaasizza nnyo kakiriiki ako kabi nnyo ako kakiriiki ako kakiriiki ako kayivu ani bakoze eki kikyakoze myaka 15 omuyivu abadde awolereza ekibiina agenda awolereza ennyina ekibiina kya Nuupu tekisinga balooya kirina legal team eyakabi ye nawaavaako tewali nkyuka tewatera ne gwawolereza nga yalema okuwolereza bali abamubba abaana sente bazibbye bagambe nti okubba it is very bad you never do it again n'olwekyo omuntu tabba nimba sonyiye kuba nzifunye naye n'osiba abaana babana emyaka 7 ako akasajja kabi ako kaseggona akasajja kabi ako nze akasajja ako ne bwokatunula obutunuzi bwe kati okalabiramu ddala olusitaani okumumma kaadi kyamugwanira ekyamugwanira emirundi 10 kyamugwanira obwo obusajja bubi omuntu oteeka okuteekawo trend kyeki mu Luganda kyekiringa oteekawo omukululo si ye legacy sigwe mukululo trend kyekintu kyokoze ne kibeera nga kisigaddewo nga buli omu bakyogerako kati baalitaddewo trend abo abantu baleke kulowooza nti bo balina kufuga bufugwa bo tebalina bafuga ekyo kibi nnyo it is very bad baleke kulowooza nti bo balina kufuga bantu tuteeka okuteekawo trend bakole amasomero babeere ba consultants ate babikozeewa beera consultants nemwe ne mufuula constituency Mabika yafunye 2 emyaka 15 yesibye ku Machinje West Machinje West yabadde ya nnyina kale mu amaka kazunga buzunzi konna kaweddewo kalinganga kalwadde kasikoseero kakakufiira ku bantu musango okukogga si musango ne bwewumuzeeko bubuleko obutuula bawumuleko bakkirize mbu kimala 15 mingi andi bo bayinza okugamba petulayo tukyasobola basobola waani ani yabatuma okusobola abatugamba mbu abalonzi batutumye bisiru bigwa kati nabyo kagundi kano mukadde waffe linnya linvudde mutwe Ssemuju abadde amanyira abantu abayita bakakyere yeeyita omugezi ani yakugamba nti gwe mugezi nga wasomeranga namukayoola Masaka Seeke musango waliwo amasomero gotuje gali gayoolanga buyoozi ati yasoma n'amala ebitabo n'abifuna waliwo amasomero Budokings College Nengo Senior School waliwo amasomero naawe gwe boogera Namasagali College
owulidde naye Masaka Seeke Kayola kyoga atakoze owulidde yabakoledde abeeyo owulidde akoze eki era nawuliddeyo musiru ali ku YouTube yeeyita Nalisinsi yagambye ki ali ku YouTube omuvubuka oyo yakajja ndowooza ali myezi 6 otyo nage ono Saabasiru yeefulanye akola Nalisinsi awoza yali mbaleetedde Nalisinsi eyago Ssemuju mbaleetedde Nalisinsi ya Ssemuju abadde mukwano gwange nnyo wadde mbaleetedde Nalisinsi tusibiddwa nnyo Ssemuju abadde asobola okugamba ku gavumenti nage ono musiru wali ammere tugigaana abaana baffe kati Ssemuju senga yafudde mulekerewo gamba gundi yasobola fe abo batusanga mu byabufuzi senga tetwabaaniriza temwali balabye nze mpanye abantu welcoming nze n'emikwano gyabwe besijja kwatula wano naleeta Ssegirinya nga bamuvuma nga bangayisima otuleetera nnyo obuntu tebutegeerekeka ne be basinga okufuna mu Ssegirinya nze Ssegirinya afudde tampadde wadde sinja 1000 Ssegirinya namusiramula Ssegirinya namuyigiriza okunyiga essimu naye bannange besijja okwatula amannya baali bamuvuma nate be basinga omufunamu nze Ssegirinya afudde tampadde wadde sinja 1000 nenga amuteekayo nebo waliwo abadde amuggyako miliyoni 2 buli mwezi biribiri ozimayo emyaka 5 nze njagala nnyo buli muntu kuba buli muntu asobola mbuba nate basobola nnyo teri akusobola kati Ssemuju yansanga mu byabufuzi senga ffe twamukotoggera ate yali badde waali nze njagala nnyo buli mupya gye nze mbadde mukubi w'amasimu ow'olulango mbadde kafuli mu kkuba amasimu nenagalese kati ndi ku YouTube nyumirwa nnyo abapiira buli ompuli omupya nga azze kinsanyusa osobola n'omuwa ku magezi njagala bayisimu abalala balediyo koola bawere bano ekibalemye bakadde baffe bo baganya ogulumiayo bukiri nze nkugambye mikwano gyange sijja baasa mannya olwaki otuleetedde akasajja nga bakayita nakasajja ne Ssegirinya afudde bamufunyemu nnyo naye nze simufunyemu wadde ecupa ya soda Ssegirinya abadde ampita kimu kyokka my senior mukama wange my senior my mukama wange ne Ssegirinya wallahi lillahi tallahi sinawe namujja kwadde sinji ataano naye bano abagamba akasajja vidiyo ebagira bayise bo bennyini beetegeera agamba ffe bamuvuma ne banvuma ne banvuma ne baŋŋaana okuŋŋayisimu onaakuuza nnyo ne kano okatuleetedde bo baali baaga tukola akakoosi kaffe nga kalimu nze Yoba Kyoya mukyaba Isaaka Zakariya Munakayiba Civilian Major Omar w'Ebugolobi nga tebaagalako mulala era abaana bonna b'owulira nze nabaleetanga oba bano baseggona ggwe ekikuluma bade tebakwokyayo nze okunjokya si kikulu naye nze njagala omuntu andaga nti wendi oba anneebazaako nze ne bw'oba tompadde nonga nti thanks very much kimmala ntawakkala nze ge Ssegirinya ankubira essimu naŋŋamba ndi kabalagala kaddugala naŋŋamba onteesezza bulungi ne ku nsi neegomba abantu babiri neegomba Elias Lukwago ne Kanokiza Besigye naawe nkwegomba nanga njaga kunjigiriza kunyiga amasimu naddamu ankubira nga ndi kaddugala naddamu ne muga Ssegirinya yalinga Richard Ssegirinya ne muga mwami Richard nze lwakuba nti neyita isimu ekibibi naye mbeera mu Kampala ate sobola kuyigiriza amasimu ng'oli kaddugala sooka ojje mu kibuga nze nakolanga ebintu bibiri nsooka kubuuza ddiini yo nze ku musiraamu ntabuka ntekamu n'akajanja ali musirimu
wakolle muslim awo tovaawo sivaawo nze n'emirimu gyenkoledde nze nvuze ne taxi kondakita najja George ne Isima nsooka Isima bw'osooka okwaniriza ku mwanjo tebatwagala batuboolaboola dda nnyo nze mboola sireka musiraamu bwetusosola ani abasiraamu wa nze sireka musiraamu era nze buli mukulu w'amasimu nasookanga kubuuza oli wa ddiini ki mbundi wenti onokkiriza okusiramuka wabibuuzanga nabibuuzanga abamu bwe baagaana nabalekangayo abakkiriza ne mbakkiriza ekyokubiri okola mulimu ki nga nze ne bwoba tolina mulimu kubanga nze ndi senior driver amwe taxi driver ate ndi kinyoozi manyi okusala enviiri n'okukola enviiri kitegeeza wano wekigaana oddawa era abamu neseginya nengenda muyigiriza mmotoka naafuna akaduuka yasooka mu kakiyosiki kali wandegeya ng'atunda bucyaja nkufuna bucyaja buno obw'3,000 obw'ebbiri obwo ne bannange sijja boogera kambalekera ekitiibwa kyabwe otyo abaamuvumiriranga mugasa ku masimu ate be baasinga omufunamu nze Seggirinya wallahi billahi tallahi afudde tampadde wadde sinja 5 naye ng'oli mumativu nga ndi mumativu kuba abadde prodakiti yange made in Isima Lubega ekyo kinzizaamu amaanyi nasoma nnyo geography mu West Africa wabeerangayo ensi nga baziyita ennyanja nga baziyita Man-made lake ennyanja ezisimiddwa abantu nga bwolaba eyakabaka yasimibwa bantu eyo bagiyita Man-made lake kuba abantu bebagisimye ulidde naye nange nyumirwa nnyo omuntu nga made in Isima Lubega n'omulaba ng'ebibala byo biberuse nze noba tompadde sente mba mumativu ku ekyo naye nze bannange abaali bavuma Seggirinya nabalaba ne wano mu kuziika nga tebava ku lusegere nga bali ku mwanjo naye nze ayamubaleetera nga ndi nabbali ozinza otyo saafuna nakakisa kwogera oba baliwo tebategeera ate nali sibyagala bayibuli egamba n'obusiraamu bukigamba ofubanga nnyo okugabisa jjo kono neeteraba nali sikyagala wanze ogwange gwaggwa ewagukola gwewagukolera yasiima era nze yampitanga my boss my senior my boss ne bwebera mu palamenti namusikanako emirundi nga3 mumanyi simanyi kusaba simanyi kusaba nze nyumirwa nnyo omuntu yeeyize mpoomerwa nnyo sente ng'oli ampadde surprise zimpoomera naye simanyi kusaba nti nze nakuyigiriza kino mpa nzege Seggirinya wallahi billahi tallahi afudde simuggyeko wadde sinja 5 ng'ate musinkanye emirundi 5 naye ate bannanga baali tebamwagala omu yagenda tubalira nga amuggyeko miliyoni nga 10 abamuggyeko otutunuulira Isima Parliament abantu bagamba baggyemu nnyo empagi ddala ddala egenda faanana etya ebyo bisirusiru ebyo bisirusiru ebyo biweewe ebiwoze ebyo bw'empagi zonna baziggyeyo ebyo bisirusiru biweewe abantu 10+ ebyo bizoliga batya ati obeera ebizoliga zinagambye ku nsi teri atasobola ekituufu omuntu batendeka mutendeke bazimba muzimbe ku nsi ne bw'obeera ggwe kambenye andimye oluso abeere kamera maanyi asobola obwa pulezidenti ekituufu teri atasobola ni abantu bakafuala nokafuala mutujiddewo gundi ani yagamba palamenti yo kasanga ebeerawo yakaberamu ababaka bameka tetubalina mu byafaayo mwebali ne bano tujja balaba nze sigaye muntu teri muntu atasobola buli muntu asobola mbweyawo notugenda beerawo ekityo ebyo biweewe bizolo ebitamanyi na Katonda bidoli byebyogere ebyo ebyekisirusiru
abagambo bajjayo Sseggona bajjayo Mpuuga bajjayo Abeedi kati okumanya bizolo nakolako research owa Ssemujju obuyumba obusinga okuba obubi 2.7 13.5 buli kinaawattaka okusulamu gumu kitundu kinaawattaka kasokoso kira eyo yonna yonna Ssemujju bw'afuze emyaka 15 waliwo development kale ebyo bizolo tena nakayumba kamu kaletedde ekiteeso kikaveewo obuyumba obusinga okuba obubi eyo Kuleerwe Kasokoso Kinnawattaka kirira eri wansi Ssemujju nga tasobola na busulamu obuyumba babuyita mama yengi ya pole kati Ssemujju myaka 15 akyusizza ki ate waba takozeeko ebyo ye abadde aga nti Museveni adiibuuda nnyo Museveni myaka 15 akekereza ye Museveni akekereza naye abadde adiibuuda ffe Ssemujju tubadde tulya naye emmere mutukke emmere y'omutukke etandikira ku 2 kitundu Ssemujju akekereza lwaki abadde talya ya kinnamwandu addiza ku bantu kinnamwandu emmere eba ya 3 ya 2 nga kuliko n'ekyokunywa kati ye akekereza ennyo lwaki abadde talya mu kinnamwandu n'agenda ku 2 ekitundu abantu baffe bizolo Katonda akola abantu kyova njagala nnyo obusiraamu Katonda akola abantu nga ffenna twenkana ekituufu ate riziki y'omuntu teweta bwe baziika kabaka asinga obugagga mu nsi yonna owa Saudi Arabia bwe baziika Isima Lubega bulungi nnyo Katonda akola abantu nga ffenna twenkana lwaki bannaffe bano tubakubamu ebituli nga n'okugendayo wadde olunaku olumu terunnatuuka tebannalayira tebannakola ati bizolo biweewe ate bali be babatumye kati bali be babatuma bali bagana kwewa butwa era mubakwata empola mu bakansolingi Mpuuga ayinza okwewa obutwa bali bubi nnyo kati be batuma bino era bakyateekamu nnyo ssente paka nga emyaka 3 wetuwulira afudde Masaka tusooke tubuuze era bw'owulira nti Masaka afuddeyo omuntu sooka obuuze Mpuuga mbwa si Mpuuga ngoddamu obuuzo Abeedi munedda si yoyo ngawosa ku era bagenda kumanya emyaka ekiwuggwe kijja baggwera mu myaka 2 na mingi kati be batuma abantu bavume bajerege banafuye teri muntu atasobola nkufuna teri muntu atasobola Allah nga asazeewo omuntu batendeka mutendeke ekyo kituufu omuntu bazimba muzimbe babiyingira babimanyi ffe kati Bampuuga batusanga mu byabufuzi ffe twakera okuwakanya mwami Museveni nga batuyita obwana bagenda kugazawo rediyo zaffe obwana buwakanya gavumenti ebukoze eki ate abasiru abo ne balumba obwana Bampuuga baali Mmengo nga ffe tukuba amasimu be baali ab'ebitiibwa by then Katikkiro Mulwanyammuli atuyita twamusinkananga buli lwa 6 yatuwanga $1,700 nga tugamba na 10 olumu singi 15 nate nnyingi n'atugamba mugule airtime mutunde abantu abo Sseggona n'Empuuga naye Sseggona amanyi bwenfaanana akujjukira ye Mpuuga amanyi bwenfaanana kikakasamu bakujjukira Mpuuga amanyi mukyala Isaac bw'atonula alizo kwatamanyi Mpuuga amanyi Zakaria Munakayiba bw'atonula ayinza kwata cyane na namba zaabwe Mpuuga amanyi Umar w'Ebugolobi bw'atonula mwa bamumakinga gurupu yaffe twasinkananga ow'ekitiibwa Ssemwogerere Mulwanyammuli buli lwa 6 natugamba abo Buganda ye basindise mufube okulanga mubayingiza mu bantu mubagaza abantu mutunde amanya gaabwe abijjukira n'olwekyo nga tumaliriza mukadde wange era nga munywanyi wo ogwawe yamuleeta salabyewo wadde omubaka n'omu ava ku muti ekibiina kya Mpuuga
mwakigobedde ddala bwe mutyo tekisoboka nze navuganga taxi naye ng'oyinza okugenda eggomba omanyi taxi tupaala nnyo n'okasuka eggomba ne bano ne bakubuuza nti obuliddwayo wadde omulema noga nti nvuze enkalu wadde omulema abalema omusaasa talina ssente ne n'empuuga yabuliddwayo wadde omulema wadde omulema bw'ati yabuze wulidde esi batusiibule ne bakuwa abantu 88 n'obuwumbi bwa ssente n'obulwayo wadde omulema gwokyaga dayi nga nviiri zibiveemu bane mubeere bulungi tusinkane omundu omulala inshallah mbadde ne mukadde wange mwagala nnyo mwetira mukadde wange Isima be bano abantu abamu betulabirako mu mawulire wano betusanzeemu ne tukoppa ntalosanga nnyo Dr. Kwefu ne mugamba kati naye nagattako wemuli wemula naffe tujja tutandika okuba tukoppamu naye bata tatulinayo vidiyo ngoddawo n'owemula lwaki tuba tuwemula bwekiri inshallah Allah nsaba nzikirize nze mulimu kunoonya omundu omulala amiina kuba gano tegabadde magezi gaffe gabadde magezi ga Mungu esewo mubeere bulungi mwera